President wa TikTok. TikTok tiketi 10 era yasoose y'omu basoose wano Kampala eka okugula tiketi 10 emiliyoni ya Uganda emu. Era tiketi zino zimukwasibwa obutongole bezifaanana twebaza omukulu ono okuba nti ye president wa TikTok Uganda asobodde okugulira abaguzi abali ku TikTok abasinze okubika ekintu kino abaana abafunye omukisa okufuna ku tiketi zino olwaleero bayinza bonna obutafuna naye at least alaze ekifaananyi nti asobodde okugulira abawagizi ku TikTok era tusaba wenna eŋŋombo y'ekimenke agirira okumanya nti bakonye amuweri mulimu wetukira wano tuzirabyeero ku ssimu ya maneja kusukome lyakweri nange musobola okunoonyako ekintu kipeke kufuja omusiti walinga 9 iron skin erinnya litawanya okubira nenjadiiga aterekabo ekyafaayo transaction ejjula tiketi zino president zatugulidde owa TikTok nze azirina wamu ne mwana mulenzi lama tetugenda ozigaba president abikoze tiketi zifaanagana zizo sente akawaddeyo abawo fulanka abawo waffe azigabye abikoze abikoze bakomereza bulungi ku TikTok esobola kufuula owakabi nga kyekoze muganda waffe Alien Skin. Kyensaba abaana bonna oli eyo olina za transport bayiza buno bwoba nga tulina transport kimi ajja kuwandika transport nja kuteerako tiketi bagikuwe nekyokuya asobola kuteerako ndi weri ngaoteeka miliyoni eziwera 5 kya Alien Skin njagala kikijanjawase nga ba TikTok so ekiriwo mujje tuwagire ekyali waffe Alien Skin TikTok ekintu kikijanjawase kanzike bannaye tiketi zino nzazikuma embaziremedde Muganya vice chairman mutowo balamu ale oyagala okulemesa ono omusiime ffe tuli basiime ba Kabaka tebyajja buzi tetulimanyi tubayibireyo kayimba ku lunaku olwokutaano Palasa ajja kuyimba ennyimba z'omugenzi Katolo Bwama 2 tulagayo ne sikiti zaawo omugenzi Katolo Bwama okumala dakika 30 ebintu ebisanyusa ebya Katolo ebyenjawulo nga tujjukira omwoyo ate olunaku lw'okuziika Katolo Bwama Palasa ajja kuyimba oluyimba olusiibula Katolo Bwama ku lunaku lw'okuziika so okumwebaza okumwagala yagambye n'ekyo kiyaye naye ate kirungi tale kiyimba bulungi nja kuttonze ebikonde byasembye okuba nga abikubirani bajja kutta Alien Skin ajja mutta ne bambi Katolo Bwama Katonda ate n'amutwala so mwebala ab'amawulire abaze etubagamba nti ebyokwerinda ow'effujjo tazungira wano
kasawe omusimbe wa kabaka naye ayogereko gye muli Okiri. abayimbirayo akayimba ndikuwaki gwe ampa obukumi ampisa mbitomi egwe saabalwanyi siribawooli gwe yawandiika olutambi n'obulamu bwange byonna kwagera ku friday bondaba natinga bwendi ntegese lavu fesiti mbereramu njagala mikwano gyange bajje bangi mbalamu yanyezeza ku luno nyo siteegi naki eno love fest large fest love fest large fest Tuesday. Yes, tight. Kutandisa okukuma pakati banange nyongera okubakowola ennaku ziweddeyo baganda bange. Let's link up. This Friday is gonna be fire. We're gonna let the chopper rumble like an earthquake. Tugenda kunyenyensi nga tukikolera eggwanga Uganda okulitwala maaso tutumbule Uganda. Tuli baana banna Uganda. Tuli bawano, tuli bayimbi bamwe. Yenze Palaso akuyita mbetegekedde emyaka gyali 5 nezifuuka ennaku kati ebugenda kubeebola sawa. Njagala okwebaza Balam Promotions olw'enteekateeka ennungi. Yeebale nnyo kwagala abantu nabbaterawo security egenda kukuuma kisaawe ate n'ajanguya leero olunaku lwa kusatu naye abasirikale bazze dda babawunsa bazze just for your safety. Sirikoma mwebaza Balam Promotions Bay2 Company. Njagala okwebaza Buganda yonna bonna abampagidde mikwano gyange mwenna abaliyo temusubwa saagala musubwe ate anaasubwa bw'ova wano toddayo n'omunyumiza. Njagala ofe n'essanyu ly'omunda saagala onyumize muntu bannange mujje kigenda kuba blood emikwano gyange this Friday. kwebaza MCN mu ngeri enjawulo okusembayo nga sinnawunzika nsaba okugamba kitalo nnyo ekya taata waffe Honorable Katolu Bwama. Uganda efiiriddwa ejjembe lyayo ly'amaanyi nnyo eriri irreplaceable. Tukuyigiddeko bingi omwoyogo Katonda agulamuze ekisa twegweko mu love fest. Webaza MTN ne basponsa bange ab'enjawulo. MTN mwebali kuteekawo tickets ziri discounted. Zinatera okuggwayo atandagifuna nyiga *165 *98 hash. Nebaza safeboard egenda kubeekunga abantu ayagala otutukako nyiga safeboard oba ojja kula fest is gonna be discounted. Yangu weerolereko. Nebaza bangi sobola bamalayo mwenna media companies zonna bebaza mbebaliza ddala Bay2 Company n'okwetondera bannaffe abayinza okuba nga banyiiga olw'ebyaliwo emabega. Palaso lyalundibwa abantu abasasula abapromota abalala ogezako okudisruptinga byasoze abawagizi ba Palaso mwenna n'abawagizi baffe nga Balamu ne MTN ne groups endala zonna zi associated brand Palaso ku mulundi guno tubeetondera lwa omuyimbi era n'omuyimbi abasuubiza taliddamu kukyerateminga oba kukinyira. Tafaananga afaana kusiime omanyi kabaka wasiima abantu bangi balaliko bawalana katugende musala tusokebalagokisa ekyo basobola oyiga bintu bingi n'okubeera wamu nammwe nakyo tomanya oyinza okumpa amaanyi nange nembawo amaanyi banemubakubireko obugalo bwekiri nze olwedde ndi mulange ensawo ezitowanjira bate kumenya ekiregaa bannange ndooza mulabye omukwano mulabye okubeera nga weeyisa bulungi buli lunaku byamaani. So omukwano mugulaba emmeeza
zabadde ziweddeyo naye katuli mukwongerako space twongerako amameeza baguza amameeza 8 ndi mwesiimu ndi musanyufu obwo obuwagizi sirina ngeri sirina bigambo busobola bitotola wabula njagala obbakakasa nti katugwambuse amaanyi ge mumpadde bangi bannange era big up Spice Diana yaguze tickets big up King Saha yangulirayo ku tickets big up Bian Music yagulayo ku tickets big up bantu bangi big up bonna baguza amameeza Katongole UK Mall Hamis Chigundu Agnes Inform Women Transform Lives Campaign Mama Fina tuli wamu na Shilaga Shumba bambi yajewo mubiri bya mpereza tickets nazifunye omukwano guno gwe gubadde gubulawo kati tugufunye muyinza n'okusanga ng'ebimu bisoma kubanga abantu balina mukwano gumala omuntu ekyo tumanyi muntu kyasobola kufuuka nga omukwano mutono tukola tulina ebitongole bino nga Inform Women Transform Lives Campaign bo bamanyi nti ekitonde ekikazi kikola ekitonde ekikazi bokeberera kibeera namu special interest group special interest group ojasanga nga mulimu n'abantu abali disabled n'abaani but because ekitonde ekikazi is a rose flower kimuli basobola okutuuka ewala nga bakabijja singa omuwa amafuta matono naye ate asobola okulemererwa n'atuula waali ne yeezingira awo singa aba n'omuntu ng'akola ki nga amutwala speed. So yes, I believe that we're here to transform lives. On Friday, this Friday I'm going to transform your life. Yes. Chiche musingo kwagala ku palaso mutubulireko. Palaso enyimba ze amaanyi gataddemu obuwanguzi bwatuuseeko omusajja yekkiririzaamu nnyo ate n'ebyo achievements ezirabikako omusajja wa mahayiti oyagala hanga sigala yo tovaayo ate kali ketutandise okukola ffenna ago oli wakugifuna buli oyagala. Have you now security is guaranteed. Thank you MTN, thank you Bay2 Company. Big up to all of my fans. Polisi ejja kukola kati ekiteina kyejja kwekwasa kubanga tebajagamba muzi w'abasho babayimbidde eyabwe kyo ya security ewedde ebadde ya leero ate tebasasudde kati ekya kulokita tugenda kuyimbira abantu ba bulijjo kati abasazi b'ensawo muzuugire walala bano temujja bw'obanga oli musazi wa nsawo ng'okuba simanyi bantu bikonde ku kkubo nga bajja togeza n'ojja kubanga ku luno afande ochola ayungudde loole na loole z'abasirikale kuva ku State Square paka Ntinda. So ebitundu bino byonna biri covered. So jango zekola fujjo ebyo bibyo. So tuba kubiriza mugendeko eri walala wano waffe tuli covered. Wasi tulide bakumanyo wabweru naye ate mulaka babeera munno. Ngabo babuuze kati wano bali wabweru oba bali afaanana n'okawuuyo kati wano bali wabweru oba balimu mukonsentratinga nnyo wabweru We are covering both outside and inside. Basaana okulina ne mu byenda. Tugenda okuteekawo police ku makubo munda ne mu parking. So we are all covered. Love face.